mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku lwaleero nze nammwe aba bizinensi nze nammwe abalina bizinensi okugeza saluuni dduuka woteeri bizinensi bwe zityo njagadde njogereko nammwe ku nsonga y'okubeera nga babasiraanya bantu bangi basiraanyiza bannaabwe mu abalina zi bizinensi naddala mu abalina zi bizinensi nga zifaanagana nga muli ku layini mweriraanye njagadde njogereko nammwe kyenkusaba gwe wenna alina bizinensi naddala nga bizinensi yeekola tugeze olina edduuka likola nnyo ng'olina bakasitoma bayitirivu oba olina saaluuni ng'olina bakasitoma bangi oba woteeri ky'olina okumanya neighbour oyo kiba kimuyisa bubi kiba kimunuguna abawulira ddala ennaku okulaba ng'olina bakasitoma bangi ate nga ye talina kati n'olwekyo kiba kyangu okukolera ekyo kyonna ky'aba asobodde okusobola okulemesa bakasitoma abo okubeera nga bajja owuwo ebiseera ebisinga abantu abatera okulemesa bizinensi zammwe ogenda mu maaso bakozesa ebintu biyitirivu nnyo mu nsonga y'okubeera nga balemesa bakasitoma okubeera nga bajja ewuwo basobola obbayoola ebigere asobola okuddira eddagala n'abeera ng'alimaasamasa mu mulyango gwo kwegamba eddagala eryo liremese bakasitoma okubeera nga bajja ewuwo oba asobola okuyoola bakasitoma abo n'abayoola ebigere n'addira enfuufu eyo n'agira bulungi nnyo n'agikuŋŋaanya ebeera mu mulyango gwo n'abeera ng'agitwala okugikolerako eddagala asobole okulemesa bakasitoma abo okuddamu okubeera nga bajja ewuwo oba okusobola okubeetwalira badde ewuwe ebiseera ebisinga abantu bakikola nnyo bayoola nnyo ebigere bya bakasitoma wamu n'okumaasa eddagala mu mulyango ekyo bakikozesa nnyo okumaasa eddagala mu mulyango ebiseera ebisinga batera bikola kiro era gwe singa mukama akuyamba n'ofuna kamera nga kamera eyo n'ogiteekayo nga tebagiraba baneighbour bo tugeze n'ebanga balubu naye nga makkati eri mu kamera osobola okulaba obuzibu obubeera ku mulyango gw'ekiro ojja kulaba ng'omuntu akusera omuntu asera bizinensi yo nga neighbour wo nga muntu wo yennyini nga yasera bizinensi yo buli obudde we buziba abantu beekeja nnyo abantu bangi basera bizinensi za bannaabwe babayoola bateeka eddagala mu mulyango balimansiramu nga awerekezaako ebigambo okusobola okulemesa bakasitoma okubeera nga bajja ewuwo naddala nga ggwe olina bakasitoma bangi kati ono muneighbour we kiba kimuluma ky'oba olaba nga bajja kukola eddagala asobole okuggyako bakasitoma abo ky'oba olaba nti ojja kubeerawo ogambe nti buli lunaku nakolanga emitwalo 80 naye kati nkola emitwalo 5 kwegani gagenda nga geesala sente ne zigenda nga zeesala okukakkana n'oba ng'olunaku okola emitwalo 3 eyakola nga kakadde okukakkana bakasitoma ne babulira ddala ng'osobola okutuula mu bizinensi yo n'olengera eyali kasitoma awo ng'akuyitako buyisi n'agenda ewalala nga takyagana kutunula wuwo ebiseera ebisinga bakasitoma basobola obbatamya ewantu n'abeera nga takyayagala kutunulawo tayagala kukyamawo ng'asobola okutuukawo mu maaso go naye omutima ne gumugamba ate ogulaawo ogenda ogule wali ebiseera ebisinga babatamya ekifo ky'abadde agulamu n'afuba okulaba nga bamusika ate agenda ewalala abantu babalemesa abantu babajjako bakasitoma babakolera eddagala ne babatamya mu kifo ekyo kye batera okugulamu ne babatwala bulungi nnyo kati n'olwekyo ky'oba olaba nti nabagambako nti kirungi nnyo ennyumba eyo n'obeera nga ogisiimuuza eddagala ennyumba eya bizinensi dduuka saaluuni woteeri kyenkusaba nkusaba ofune eddagala eryo erijjamu ebyo ebitali birungi eddagala erigenda okuyamba okubeera nga singa oli amansa eddagala mu mulyango ogwo mu bizinensi mu mulyango ogwo eddagala eryo nga ligoba bakasitoma abo osobola okukozesa ku ddagala lino kati kyenkusaba nsaba ofune lwe bayita oluwoko funa oluwoko ebikoola ofune omwetango ofune n'akambula ebintu ebyo bisatu bifune obiyengere mu bbaafu biyengere mu mazzi g'ogenda okusiimuuza edduuka lyo oba saaluuni oba woteeri eddagala eryo liyenge bulungi bw'omala oddiyenga osobola oddisengejja n'oggyamu obuntuntu obwo ne gasigala mazzi meereere okitegedde kati amazzi ago g'oba osiimuuza bizinensi yo osiimuula oyogera muli mu mutima siimuula bizinensi yo bulungi nnyo munda osiimule ne ku kabalaza konna
gwe wookoma w'osiimuula naye ng'osiimuula oyogera ti luno luwokoolewo ebyo byonna ebitali birungi, luwokoolewo amalogo, luwokoolewo ebyonziira, luwokoolewo ebyo byonna ebitali birungi, lube nga lubiwokoolawo, kijja kuba kirungi nnyo. Era oyogere ogambe nti kano kambulule bizinensi yange, kajambululeko ebyo byonna ebitali birungi, akambula kabeere nga kabyambulula mu bizinensi yange. Bwe kityo bwe kiri, beera nga bizinensi ogisiimuula nga bw'oyogera nga bw'olaamiriza. Ogambe nti kano kambulule bizinensi yange ebyo byonna ebitali birungi. Kyetaaga buli wiiki, n'omanya nti buli wiiki ku Mande nti okeera kusiimuuza ku ddagala eryo, just olisengejja n'osiimuula munda mu bizinensi, n'osiimuula ne kabalaza. Ekintu ekirala, buli ku Mande keera weetegereze mu bumooli bwo ebweru, naddala amadduka nga galina obumooli obwo, enkola enkadde obwo obw'obutulituli, tunula mu bumooli ebweru, beera ng'ayerayo enfuufu, weetegereze batera okusonsekayo eddagala obudde obw'ekiro. Kati beera nga weetegereza, kwega weetegereza ennyo mu butulituli naye sayidi z'ebweru, emiryango n'emmanju oba olinayo emmanju yonna beera ng'otunulayo. Bw'otyo kyetaaga buli Mande weetegereze bizinensi yo. Ekirala obeere ng'ojambululako ebyo ebitali birungi, kwegamba ekifo kyo obeere ng'okinaaza ku ddagala eryo. Eddagala eryo ddungi nnyo, wabaawo amalogo ge bakusindikidde oba nga baamansizaawo eddagala eryo ly'obeera osiimuzza liba lijja bijjawo bulungi nnyo. Ono eyakusindikidde eddagala ajja kuba talina kyakoze, bijja kuba bivaawo bulungi nnyo. Beera ng'osiimuuza eddagala eryo. Osobola okumanya nti buli mwezi mu mwezi ennyumba yange nti oba edduuka lyange oba saluuni yange, woteeri yange ngisiimuuza eddagala. Buli mwezi nfunamu olunaku lumu ne nsiimuuza eddagala, nga nsiimuula bizinensi yange. Mu mazzi ge nsiimuuza nteekamu eddagala. Ofunamu olunaku lumu mu mwezi, oba n'ogamba buli luvannyuma lwa myezi 3 mu mwezi ogwo ogwokusatu nfunamu olunaku lumu, bizinensi yange n'enjambulula, ne neekebejja buli wamu, n'ensiimula akabalaza nga nkozesa ddagala. Kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo okunyweza bizinensi yo, kwegamba ng'ogoba amalogo ago ge bandibadde bakusindikira, ng'ogoba ebintu byonna ebigenda okulemesa bakasitoma abo okubeera nga bakyamewuwo. Beera ng'okikola, kijja kukuyamba. Eddagala eryo osobola oddinoonya omulundi gumu. Singa obeera olifunye bulungi, osobola okulyanika bulungi mu nnyumba, ng'olyanise bulungi lisigalemu omugaso ogwo ogugoba ebizimuzimu ebyo, naddala oluwoko wamu n'akambula birungi nnyo nnyo mu kulwanyisa ebizimuzimu ebyo ebirogologo bye bayinza okusindikira bizinensi yo ebeere ng'esiraana. Kati beera ng'ofuna eddagala eryo, bw'olifuna nga lingi, sooka olisekule bulungi nnyo nga likyali bbisi. Lisekule, kye bayita okusekula. Bw'omala oddisekula, osobola oddyanika bulungi mu nnyumba, olisaasaanya bulungi mu nnyumba ne likala, n'olitereka nga likaze. Kati gw'ofunira akadde ng'oyiwa amazzi ago ng'olikubakuba mu mazzi, ng'olisengejja, ng'otega kusiimuula nnyumba yo, kijja kuba kirungi nnyo. Beera nga weegubako amalogologo ago agatali malungi mu bizinensi yo, bizinensi yo esobole okugenda mu maaso. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange, sobola okwongera okunnyonnyola gwe atategedde. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nnyongera okunnyonnyola ku nsonga y'okukozesa eddagala lino ng'oyambulula bizinensi yo, kwegamba ogobamu ebirogologo naddala ku lubalaza ebweru awo mu mulyango. Nja kuba nnyongera okunnyonnyola. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.